bya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi byeyongedde okulanda ab'olulyo olulangira batabuse. Producer Didi avuddemu omwasi muleke kumbika nkyali mulamu. Taata wa Fiona Nyamutoolo yeeyamye okusapootinga Fiona Nyamutoolo ne Eddie Kenzo. Ate ye munnange Shifura mulowooza omuziki tagutandiiseeko. Mbaniriza mwena abali ku NCK-TV mwebale kubanga mugyekomiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya. Lunaku nno Lwakutaano, ennaku z'omwezi ziri 5 mwezi gwa 7 mwaka 2024. Yonna gy'oli munnange obanga tona subscribinga kekadde o subscribinga ku channel yaffe, ringing that notification bell, sharing, liking, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu tukomawo nabyo temuvaawo. Munnange nga tweyongera okubanga atubanja Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi okumanya liruda batugamba ali Namibia, era essaawa yakakati tulindiridde abataka abatindiga olugendo okugenda Namibia bajje batuleetere entanda ya Ssaabasajja. Kyokka kye tulinze munnange ob'olulyo olulangira bavuddemu omwasi, bagambye ffe tetujja kusirika era beemulugunya ku bakungu ab'Emengo gye bagamba nti ebintu byabwe engeri gye bakolamu ebintu byabwe tebabitegeera. Era munnange saagala mboogerere, leka ndukuwe. Bino kwe kwandibadde ng'okusalawo kwaffe ebiteekeddwa okukolebwa ebitakubaganyaako birowoozo, kuba tetuyinza kukuba kalulu ku kubeerawo kwaffe. Tubeerewo oba tetubeerawo, tekikubwako kaki. Mengerekerawo okulowooza nti tetuliiwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tewali lubiri oba kifo kyonna ekyenkizo ffe tuziyizibwa ku kugenda, naddala ebikwata ku lulyo olulangira. Byaffe bya bwebange. Ekyokusatu, emikolo gyonna egikulirwa Kabaka nga gibeerawo nga waali gyandiyimiridde bunnambiro. Emipiira gisambirwa Kabaka, amasaza gasambirwa Kabaka, amazaalibwa ne baasidde bikolebwa nannyini byowaali. Gw'ogenda kubikolera ani? Ekyokuna, eŋŋoma yaffe eyayambako mu lutalo naddala okusomoka omugga Ddanze, Ngodde Bulemeezi n'omugga Katonga. Ebintu bino byombi taata waffe Omulangira Mulyazzaawo yabirimu, naye tumanyi nti eŋŋoma eno erabika Museveni alina w'amanyi weeri. Tusaba etuddire kubanga ge maanyi gaffe. Ekyokutaano, mu mbeera efaanana bw'eti ng'Obwakabaka bwe buli, Nadduli Kibaale wa nkizo nnyo, so si Katikkiro, so si Balangira n'Abambejja abeesomye okubeera ba trust ba Buganda. Olukiiko luno lwa nkizo nnyo kuba lwe lw'abajjajja lwe lunnannyini Buganda, bataata baabwe be baabangawo Buganda. Tebeerayo omuntu yenna eyeeyita ow'ekitalo omukulu ennyo n'alusuula muguluka. Ebinaavaamu bijja kuba birala nnyo. Ekyomukaaga, Pulezidenti wa Uganda nga gwe okulembera Uganda nga gwe otunulidde ebyokwerinda, yingira mu nsonga zino kubanga ziyinza okuvaamu akabasa ensi n'etabanguka. Ekyomusanvu, tewali muntu yenna yeewa buyinza nakweyita trustee nakyogeddeko gwe tugenda kukkiriza, kubanga ffe siga ebbereberye, ffe tumanyi olulyo olulangira bwe tutambula, ffe tumanyi ennono z'olulyo olulangira bwe zitambula. Ekyomunaana, ennono z'olulyo olulangira zitegeerebwa balangira bokka, ate ffe bajjajja b'olulyo twebuuza ebintu bingi ebitambula mu lulyo olulangira, ng'okuzimba amasiro g'e Kasubi, ng'okuluddaabiriza amasiro g'e Wamala,
n'ebifo ebirala mubikola nani mu ab'Emmenge bitali mubalangira. Muleke kutukolera nnono, ffe tumanyi bwe tukola ebintu byaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buno be boolulyo olulangira ndowooza owulidde ebigambo byabwe si bamativu yadde n'akamu era nga bayisizzaawo ebyabwe ne boogera na kiki ekiddako. Munnange ensonga zikyeyongera okuba nga ziranda era nga kyezisaawo eno ekirala kye nsobola okugamba nti abantu tebakyali bamativu eri Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ye tujja boogerako era nga tweyongera okuba nga tukuwa abantu nga bakulaga ensonga zaabwe lwaki si bamativu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bibino nno kambikuwe mu bujjuvu. Katikkiro Charles Peter Mayiga njagala mukimanyi nti ali ku kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo. Jjukira mukozi wa mmane mulungi mumujjukireko mu ke bayita ettaffaali. Omwana yafaakuuza abantu ne batandika okwemulugunya zigenda wa. It took Kabaka's attention to come out naga likome naye yali akyafaakuuza. Kati essaawa eno lwaki kugambye nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo ayina olufaakuuza olunene lwayagala okufaakuuza naye lulinga olwagala okukambira. Kati mu events business happenings ayina kodi gyakuba olufaakuuza olwo lusobole okubeera successful. Njagala ojjukire ebigambo bye yayogera bwe yajja ng'agamba mbu Kabaka yamukubidde essimu. Njagala tugatte events bbiri zino ne replica gye yatuleetedde ng'atugamba ki ye Kabaka mulimu kodi bbiri ezifaanagana ayina olufaakuuza lwayagala okufaakuuza. Njagala owulirize kodi eno. Akawungezi k'eggulu nayogeddeko ne beene ku ssimu. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula. Eyo kodi ogiwulidde? Kabaka musanyufu olw'emirimu egitambula. Kodi tagirekaayo. Ayagala abalage nti ali credible mu maaso ga Kabaka era musanyufu olw'ensonga waliwo emirimu egibadde gitambula mu afaakuuliza ssente without Kabaka's appearance. Muzimanyi Kabaka rwani biki nemit zonna nga bwe muzimanyi nga Kabaka ta appearinga. Kati ne replica gye yaleese era nayo ng'eyogera ekintu kye kimu. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Twebaza Katikkiro teyeebulizaayo erinnya lirina okwapiyalinga musobole okukkiriza amatikkiro agajja era gaddemu gabeerawo nga events endala bwe zibadde zibeerawo without Kabaka's appearance. Ayagala n'amatikkira nago gabeerewo ayoole lwero olufaakuuza lwanoonya. Naye olw'okuba nti last time lwe yali mu kugulawo amasaza kaapu abantu baamugugumulamu n'amanya nno nti kaakati wano olufaakuuza lutandise okuba ng'olukambira. Kati alina okukuba buli kika kya kodi alabe ng'ekyo kibeera successful. Mukozi wa mmane naye nga twebuuza sente zayoola accountability agiwa waani? Naye omwana oyo kati awo abanoonyeza. So abali awo bonna authorities temuddamu kukkiriza bino musajja byatandise kubaguza. Ebintu byonna ebituuseewo ebibadde bihappeninga rupulika gye yaleese yagambye nti buli ekigenda mu maaso akiraba. Kabaka n'atayogera ku bantu be. Kabaka ng'ayogera nnyo ku bantu be, buli kigwa mu bantu be. Bw'aba yasaba accountability y'abantu abaafa kyogamba tayinza era mu ebyo najja n'ayogera n'atayogerako ku bantu abasengulwa. Can it happen? Tetukimumanyiddeemu ekyo. Omwana ono ayiiya ebintu by'ayagala kola mane. Olwaleero tagenda temumukkiriza okuleeta ebintu byebyo nga bw'abadde akola zi events ezirala nga bwe muziraba nga Kabaka taliiwo naye nga zo events zigenda mu maaso. Ayagala n'amatikkira gabeerewo nga Kabaka takola ki nga Kabaka taliiwo alyoka ayoole nga bwe yayoola mu Kabaka rwani n'ebirala byonna birthday nga bwe yabikola byonna na wano bw'ayagala okufaakuuza. Bwe nkugamba nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo
oba okyampakanya oba okyampakanya bannange temumuganya supiidi bbiri emirimu gy'obwakabaka abala kaki abala matikkira akasente k'amatikkira tukulaba mukwano bambi temumukkiriza kufaakuuza lufaakuuza olwo olufaakuuza unless nga kabaka waffe waali naye waba taliiwo olwolufaakuuza ano omulenzi agamba nti naye babiwulira bibyo babibagambye tukyali akussa abasajja Ronald Muwenda Mutebi ndowooza byonna byonna obiwulidde abaana beemulugunya ku mukulu oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga aka Etofaali naye munnange byo bingi ffe tulindiridde abataka abatindiga olugendo okuba nga bagenda e Namibia era bwe bakomerawo bwe tutwepo nga tubabuuza byagenze bitya byatambudde bitya era munnange kabaka gyali yabawadde bubaka ki anti balina okuba nga batuleetera kabaka yanaabanga akoze ki abatiise nga tuvuddeko eyo munnange olunaku lwa yesterday amawulire gayitinga nnyo ku mutimbagano nga batugamba nti producer Didi nti afudde Didi ng'asinzidde ku buliri gy'ali ku kitanda yagambye nti bambi nkyali mulamu nnyo yadde ndi mulwadde naye abambika nkyali sinafa nti ate essuubi lina ddene nnyo nti yadde nze kennyini nga nsinziira wano wendi nti nze yatadde vidiyo obwo bwabadde butambula obutambi nti ekigendererwa kyange kyabadde just kulaga bantu nti bannange ekirwadde kino kiruma naye bannange engeri akatambi gye kalimu sisobola kateeka wano nammwe mubitegeera rules nga we ziri akatambi sisobola kateeka wano naye agambye nti mulamutuku era akatambi obutambi obwe yabukoze ng'ayagala balaga nti bannange ekirwadde kiri kiruma mubeere beegendereza ate nti munnange woba obufunye titandikirawo eddagala nti naye mulamu nti era mwenna abamubika abagezaako okuba nga bamubika nga batambuza amawulire agatali matuufu nti nedda ye gyali mulamu nnyo era yeebazizza omukulu Eddie Kenzo aka Edirisa Musuusa nti yeebale nnyo obuyambi bwamuwadde nti ataddeyo akasente akawerako era nti akasente ako yakamuwa ne kamuyambako n'aba nga akiriyalinga bills amabanja bangi agaali gamubanjibwa mbusaako n'okubanga nagulako n'instrumenti ze yali yeetaaga so alina essuubi ddene nti bw'anaaba nga ate nga ateredde ajja kuddamu akakalabanye emirimu gye nga tuvuddeko ewa Didi tuddeko ewa taata Nyamutooro omwami ono ayogeza bukakamu yagambye nti bambi musanyufu eri muwala we Nyamutooro era ne yeeyama n'agamba nti ajja kuba ng'awagira Eddie Kenzo kwegamba nti ng'abasapotinga nti abaana bano kati bonna bafuuse baana be nti mu mbeera yonna ajja kuba ng'asapotinga muwala we Fiona Nyamutooro era n'agamba nti amwagaliza essanyu lyonna era yakakasiza n'agamba nti singa Eddie Kenzo ayagala muwala we n'amuwa essanyu naye nga taata ajja kwagala Eddie Kenzo paka last ndowooza omuzadde yena ekyo kya essanyu ly'omuzadde ate bonna bwe bayogedde ne maama wa Nyamutooro bagamba nti bo basanyufu era nga kulaba nti omwana waabwe yasimbye n'alonda Eddie era n'amuleeta n'amwanjula yadde tanamwanjula naye n'akyala ne bamumanya so beeyamye okuba nga babasapotinga mu mbeera yonna tukyali mu music industry omwana Shifura owa Ozambe juzi wano yali akomplaininga Ozambe kubanga yamulekawo ate n'agenda ewa n'agenda e Kenya nga tamugambye naye kye yagenze naye kwe kuyingira studio mu studio wano
n'alikodinga n'agamba kamba kuba omuziki mutegeere era munnange akayimba kafulumye nkalabyekaawo nga kayitingana naye simanyi oba kali katya oba kanaayitawo nze naawe katukabwemu kasampo tulabe. Nali kiyambiza nyambako kawo kange mpewezaako bwe kiba kisoboka nderako nze nkwatako. Nali kiyambiza nyambako kawewo kange mpewezaako bwe kiba kisoboka nderako nze nkwatako. Yoyo Shifura wammwe owaho Zambi era saawa ya kakati naye artist era nga yategeezezza nti ayina amuwandiikira ennyimba yategeezezza ayina amuwandiikira ennyimba era wakayimba ako nga wokalabye nga wenkasampulinze abadde mu studio era nga bagezaako okuba nga barekodinga era natutegeeza nti munnange akayimba kajja kuba nga kafuluma officially. Shifura nno yeetegekedde ki show ajja kuba show nkugambye omwana yagamba nti babiwulira nga bayimbye ennyimba naye temubiwulira naye kati ziizo zizze. Shifura agamba nti ali ready okuba nga abakuba show abakuba omuziki era nti mumuwagire muyimbi omuto kati ali ku siini. Agamba nti Ozambe yamuwa platform okulaba nti abantu bamutegeera kati era kati naye n'asalawo n'agamba akozese omukisa guno ashininge nti alimu oguleka okuba nga gugenda bugenzi nti munnange woofunira awo olina okuba nga okola ki nabwe bwekikwatirako. So naye n'asalawo akozese omukisa guno agende mu studio ng'afunye no chance n'afuna ne songwriter ate ne wenjogerera ayina ne manager gwe Uganda essaawa eno ayina ne manager amanaginga ayina songwriter wuyo buli kimu kwegamba bakimukoleddeko bayingidde ne studio era nga ssaawa yonna alubamu yonna namba bajja kubanga bagitukuba bagiteeke wali. Munnange bagamba nti teweevumanga nti nga tonaba era nti olina okubeera omukakamu n'ogumiikiriza n'olinda mbu obuddewo we butuuka Mukama akoggulirawo. Shifura Mukama yamugguliddewo. Ozambe ye we twogerera essaawa ya kakati ali Kenya alya life era agamba nti ekintu nga we yakibala bwe kityo bwe kitambula. Tukyali wamu era nga tukyatambula wamu. Kinsobola okugamba nti tuli ku NCK TV. Bingi nnyo bye tulina okuba nga tukuwa era bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako. Amawulire gakyali mangi nnyo ddala. Gwe nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga ku channel yaffe kekadde obeere ng'osubscribinga. Omala okusubscribinga ng'onyiga kade wonyiga kade munnange awo nga otuula wesirikira amawulire tulina mu bangi nnyo nnyini ddala era nga tukyagakuweereza ddala. Munnange kyensobola okugamba nti byonna nga tubikola tukyabanja Kabaka mujjukire ekyo tekisobola kubanga tukibuusa maaso era byonna bye tukola tulindiridde abataka abaagenda e Namibia tulinze bubaka ki bwe batuleetera. Amawulire ge twasembyeyo okuwulira nga batugamba nti munnange tebanamulaba bwe babadde babatindiza babavuga babazze eno babakyusa babatukwala eri babagamba manya kola kino bikino naye nga babadde tebanamulaba. So tulinze amawulire aganava e Namibia kubanga bo baasaba ne bagamba nti twesobola mutuleke tugende twerabire ku Mutanda nti akatambi kano ke mutuwadde ffe tekatumalidde twagala tulabe ku Mutanda twogereko naye tumubuuzeeko tuwayeeko naye tuleeta amawulire agali first hand information si bino akatambi. So naffe tuli wano tulinze abataka abagenda e Namibia information ye bagenda okuba nga batuleetera tujja kubanga tugibawa mu bwojjovu bwabwo naye nga ekyo tekinaba tusigale nga tubanja Ssaabasajja waffe nti munnange akomewo wano eno mu ggwanga Uganda era nti tumwetaaga nga mulamu twetaaga tumulabeko ebbanga lyekulungudde ne waba nga ali kufuna bujjanjabi
tulina essuubi nti bano abagenzeeyo bajja kuba nga batuleetera ekifaananyi ekituufu. Musigale naffe tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.